naye tuli ku ATLANTIS Water Park Dubai. Bannayuganda abatulaba wano mu Dubai waliwo obufo obw'okuliiramu ssente bungi oba obw'okusanyukamuko. So olunaku olwaleero tusazeewo ate kujja wano ku ATLANTIS Water Park of course Dubai, era tulina kuba nga tubalambuzaako ebifo ebyenjawulo. Nze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku Nyondo Media okuba nga ate nkola ki mbaweereza abalabi baffe abalungi. Waliwo omwami gwe nkubidde kasimu of course waali agenda kuba nga ate yatulambuza ekifo kino kubanga nange sikimanyi ate nga gwe mulundi gwange ogusoose tambula naffe onyumirwe olaba obufo obwenjawulo ffenna bwe tubadde tutamanyi. So wenna gy'oli osobola okujja nawe nga ate nobeera nga olya ku ssente zo nobeera nga onyumirwamu okwo obulamu bwa kiseera. Yeah. Hello. Finally nga okwata obudde. Obudde mbukutte. Je baleko boss. Bulamu bugamba ki? Bulamu sewuli. Yeah. Kansukanzi gye wesimu ngiteeke eno. Okay. Yeah. Kati. Okay. Yanjulire. Okamanya n'eddoboozi mondaba mpitibwa Aziz. Yeah. The media the Jibril Aziz. Yeah. Nga nsanyusa obbala wano ku Nyondo Media. Tugenda byayiseemu in ATLANTIS Water Park. Tujja balambuza buli wamu mu Dubai. Okay. Ewaka eri ab'embiko. Ovambiko. Embiko jinja. Ye Uganda ngeyina embiko jinja. Uganda ngeyina ebitundu bingi. Tumale sikyulirangako. Okay, tugenda obuga tutandikira wagwa amanyi. Gyo tutandikisa nayo bwe tutandikira ne badde ogambye okututwala kaki. Kakati onaona tujja gendawo olw'obudde ne tujja bijiragira mu mpola. Eno ya the world #1 largest water park. Nene nnyo. Kikwetaagisa olunaku lulamba. Okugyetolola yonna. Okugyetolola yonna. Nene. Era bw'ogigugulenga n'ogamba nti ATLANTIS Water Park bagenda kulaga it's the #1 largest water park in the world. Akitegede. So kati wano we tuli. Ate guno guki. Ekiriwa eyo map yo yansi yonna. Map yansi dolphins wetubadde tulaba mu mafirimu awo dolphins wezibeera osobola ozirabako. Waliwo ebisolo ebirala babiyita bisi lion ebibanga mmese ne bisi lion kiba kirayo kinene bwekimazzi nabyo biri awo. So byonna bajja biraba kasaba tuuse ku Nyondo Media. Kale mukwano. Okay. Natulaba tuli ku ATLANTIS bannaye bannayuganda twasalawo okuba nga tubaweereza oba kyetaagamu kutambula oba kyetaagamu nga lugendo lwawa oba wa nkujjukiza nti tuli Dubai of course yenze Nyondo Rozet tuze ku ATLANTIS bulijjo mpulira ATLANTIS bulijjo nduwulira naye nga simanyi efaanana etya biki ebiriyo muli nga neebuuza kikooki ekyo mwana wa maama kya bbeeyi tiketi zamu za bbeeyi esingamu sente ntono eri mu sente mmeka? Elimu 280 esimbayo sero naye tuzeetaddemu ekitali omuze Uganda. Omuze Uganda gye mitwala 28. Mitwala 28. Kika tusooka oleke kuba kali wani ndi scared. Abanga nange ligwako ne bangamba fuluma. Ekola olunaku lulamba. So wenyingiridde? Paka lona wegwerako. Paka wegwerako nzikizibwa okusula. Ekola olunaku lumu. Kati onneko kamukafaka munenga batya aza katukane kweke nekera mbere nga kyali munda baba ndaba. Oli mutuufu osobola okwekeka naye obuzibu basobola okulaba. Okay, gonna tulaba ali ku Nyondo Media. Obufo tugenda kubatambuzamu bungi nnyo era wano tutandikidde. Mbadde sabika mu kamera. Kati tunywereko kafo kano wetuli sawa kati wano watu watakubanga wangambye atuyingira wali sino mulimu okutundu bungi bikatuli n'erinnya lyako kati wano wetuli bayitawo bata. Kakati wano it's a wave house wano bawevingirawo wali olabye abantu abali ku board
bawevingirawo web house. Then kano makaita ka section 1 those eno section etandikirwako abantu okulaba obulabi aho kulaba naye bitandikirwako kolebwa biri eri bye tutannabala bye batannalaba kati bano buli omwanyu anyumirwanga bwakola ki bwayagala you feel free, you feel at home. Wakadde.
kyensinza owagalako kimanyi abantu bali very free baliki very free haina abo bamanager nojekozesa dolphins wezitala gweza ddala kati oyitawo okugendayo okuziraba dolphins oyitawo kati awo okusasula osasula ennasu bwekirengere maama bina kyenda munda gwe kati sooka oleke singa kikumi singa tukujjanga buli kasaawa gwe sooka oleke kati ekiruma teruma singa bonna nedda nezino eza bulijjo ezino ezamazamala ziruma sikyo dolphins teziruma bantu zaki zino ntendeke aga ziveeyoko wano wabweru kirengere kati kambuuze bazirya no dolphins tebazirya ogira babwezanya naye kale nga ziri lengera kiri eri tuboneko mu kifo ekirala baswiti olwakadde negwe kirengere kirabe kati osaa kisitula n'okijjayo nze nkitula nekivaayo nakyo negenda nakyo waka
Whereby Okanyumya your lifetime. Are you sort of down now? Yeah, let's go. No. Banna ye. Bannange tunyumiddwa era nga tukyanyumirwa kyemba mumanya neze mbadde manyi nfudde kyekituufu era sigenda basonyiwa Tubadde tulina omuku byabwe bagita blackout. Nebanga mwabimanyira mangu hatubiruddemu kuba bitunyumira nawe still okyajja kubeera kujja wano waka gwane yegwe mabiri ate babiri mmwe sigenda basonyiwa
Abdulaziz anaye ate yanziza mwena batambudde naffe akafomo kalabye kalungi nga bw'okiwulira banaye mbadde so much excited kuba gubadde gwe omuli gwange ogusoose naye ensanyuse kyekituufu kuba buli kimu nkirabye kyembadde mpulira obuwulizi akafo kano kalungi mwana watto so gowe naabadde tajjanko mu kafo kaneeno tugana kujjayo kulya ku ssente zo kuwugamuuko era abagala okulisa ku maaso ebyana ebyobwala biri wano banange binyirira bitiba nojja n'olisa ku maaso kagamba nekibanga kigwa akafo kalungi naye nga naawe bale kutulambuza kubanga nze badde sirina wenkola kiwentandikira naye ajja yenna omukafonga kano olw'obunene bwako akeerenga kuba towers tulina tawa meka waliwo gye bayita Neptune Tower ano wabaawo Trident Tower wabaawo Poseidon Tower so zonna zirina slides nyingi twalira obudde so katudde waka naye nga amazima gati nsanyuse nawe bale kutwaniza mu kifo kineeno obale nnyo weebalire ddala ndi happy that's the reality tusinkana olundi okay nawe kumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 mukaga M9 oba plus 971 589 961 826. Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.